Hey guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Other side, praise God. This is Ishva the Hustler. Welcome back to my YouTube channel. If you are new, kindly subscribe, like my videos, comment, even share. But don't forget to click on the notification bell. My old subscribers, really I appreciate a lot. Thanks for having me. Thanks for supporting me. Thanks for everything. Just keep it up. I love you more and more and more. May Allah bless you abundantly. Emikono mbalamusizza buli omu gy'ali. Nensaba Mukama nti abalwadde Mukama asuuse. Nga mulina ebizibu eby'enjawulo, nensaba Mukama atugondeze mu mbeera. N'emikwano leero ekindeese mbadde nsaba tukyalingeko ku mbeera eno. We ntuukidde okuvaayo bannange kisusse. Nkimanyi gye muli bangi abayita mu mbeera bw'eti. Gye muli. Only that you cannot talk or you cannot come out to say. Nenga gye muli. Mikwano tulina abantu abatumazeeko emirembe. Naye abantu bano tulina basalira magezi ki? Omukyala oba omusajja oli Uganda. Ndi gye ndi nave waka ne nnyingira ensi okuyiiya. Ndi gye ndi oba ndi Dubai, ndi Saudi, ndi Oman, wherever I am. Naye ensi z'abantu bano si nnyangu. We suffer a lot. But we bear all the consequences because we have reasons why we came here. We have our goals. Naye abantu betwaleka ewaka mikwano mususse. Mutukyusizeeko kisusse. Omwana omusajja wamuteekamu sente agenda akole. Yes, thank you. I appreciated and I still appreciate. And I will appreciate, I will never forget that. Naye ate tekitegeeza nti nfuula olusuku. Mutufudde ensuku bagundi. Kisusse. Oyagala nkulabirire? Ndabirire famire yo. Sikulinaamu mwana. Okiwulira? Sikulinaamu mwana. Naye omwana nakola omwezi ogusooka n'akuweereza ssente. Nakola omwezi ogwokubiri n'akuweereza ssente. Nakola omwezi ogwokusatu n'akusindikira ssente. Omwezi ogwokuna n'akugamba munnange tebannampa ka ssente naye gumiikiriza. Banampa ssente nja kuweereza. Munnaffe n'ozimba omutima. Ebyaddala. Ogana otya okumpeereza ssente. From that extent n'otandika okunnangira nga bwe wanteekamu ssente. Imagine sirowooza nakulowooza sinnafuna ssente. Yes, I told you, I haven't yet got the money. Please be patient, I will send you the money. N'ogamba nze kumye. Guys, Kyeyo. Can you imagine how much we suffer? Do you know what we go through? Can you imagine the situation? Because if you could imagine that situation, tewandintadde ku pressure ya ssente. I wake up at 7, I sleep at 1. I wake up at 7 a.m., I sleep at 1 a.m. Gwe munaffe oli waka webaka 12 n'ozukka ku 4. But you don't know how much I do suffer to get that money. You're putting me on pressure to give you. You don't know. Yes, you invested your money in me, but how much? And how much have I sent you? For the period I've been here, how much money have I sent you? How much?
mostly bakadama gwoza batekamu sente ezisukka eziwera akakadde oba okasuka taziteekamu tali kadama tekamu kakadde ng'agenda ku bwakadama taliyo pozi ng'agudde ku bafere abamu twatambula nga tusasudde because we had our passports ne tutambula nga tetusasudde sente oba ne tuteekamu ze twateekamu zonna naye nga tezaawera akakadde negwe omwana oyagala omufula olusuku nakweza omwezi ogusooka nakweza ogwokubiri nakweza ogwokusatu n'omuteeka ku pressure mpano ogwokuna ngwagala ayina nnyina ayina baganda be ayina gozze ng'omuntu ebyo byonna tobitunuulidde wabula oyagala nnyina wakirya oba ali amazzi ameereere naye nga ge bakuweereza sente yenzi kuweereza yes emyezi 3 nsobola okukweza kiki ondagawo kyokoze ondaga ki tolina not even a business tolina kyotaddewo kigamba nti mukwano sente zebampeza nazikozeseza kino sikiraba but you want me to send you more money manyi kikyokola manyi wa woziteeka nnyinza okuba nga ndi wano nkola nga ndabira mujja wange wabula I suffer. Even if she's sick, she wakes up, has to work. And she bears, because she knows she came to work. But you want that, whatever, in whatever situation she go through, weyagala chimu sente, you don't mind. Omwana omusasi tinagamba bula ndi mulwadde, aye tebanaba nakumpa sente. Tokedde kumubuuza nti munnange obulwadde bwakusuza butya. Wabula okedde mugamba nga tunaweereza sente. Notuuka n'omulumika oba omukema. Olabe ki kyakugamba. Don't we have our own goals? Don't we have our own goals, guys? Jesus said, change. We are sick and tired. We are sick and tired of this situation. Tokomye okwo, ovumye, okolimye. So what? Do you think olina amanya gasinga kuga Katonda gwensinza? Onkolimira. Olamiriza. Guys, change. It's beyond. We suffer here. It's hot here. But we bear the pain, we bear the consequences because we want to come back home when we have something. Because I was working, sending the money to the guy, sending the money to the wife. Okay. Working, sending the money to the wife, sending the money to the girlfriend or boyfriend. Or whatever I call yourself, I don't care. Naye mutusasire, we suffer. We suffer here. You can't imagine. You can't understand. If you could, why don't you take a pressure people? Najja kukola nfune sente. I have my own dreams, mind you, and I have to fulfill them. Nandisigadde waka ne nebaka. Nandisigadde Uganda. But I suffer. Look at how my fingers look like. It's all burnt. Why? Money. Wabula gwe nayaga olieza kumukeka. Wateka ali business yo, abakozi bagenda bakole nga bakuweereza. Nze nkole nga abakozi bakuweereza. Mbabanyi gye muli mulina family bweziti ng'eyange. Mulina abantu we bati. Naye temubatunuulira.
kabakolime mubaleke bakolime baba bawulira basobola ali nnyo ajja kuno ne gye yakusindika kubanga yakutekamu ssente n'ogenda atekemu ssente zikuze sigamba nti tusiima yes nekisuse mama wange gyali simweza yadde 10 newekozesa negamba mama wange mweko ssente olyango nkunyigiriza olira nkunyigiriza nnyo omanyi kyeyitamu okuntuusa wendi wewandabira oleko nteekamu ssente zogamba nti wanteekamu ssente mweddeko mukyuse we are sick, we are really sick and tired. We are sick and tired. We are sick and tired. Lwaki tewandabirira ewaka? Lwaki wasalawo kunsindika ngende? Nkweza ssente kikyondaga ky'okoze tewali. But you want money on pistol. Oje. People mukyuse. Wama mikwano mwenna abali buli omu gyali mu nsi ye, buli omu gyagenda okukola. Mbagaliza ebikisinga. Abo bantu mbatunuulira mbaggyeko emitima. Omwana alina stress. Alina stress y'omulimu gwakola. Alina stress ya boss we. Kola kino quickly akusula yafusa. Yandizeeko mbuliri bwawe muleko. Azza ku simu yasangeko message emusanyusa. Asangako message za kumukolimira. Za kuyomba. Za kubanja. Stress nagigatta ku stress jajja ku mulimu. Kimutumalako emirembe. Kikyenyo. Wama mikwano buli omu gyali mwagaliza ekisinga. Naye tugume, tukole. Ebyo bigambo tebibayinula. Abakolima mbaleke bakolime. Abayomba bayombe. N'abatusabira tweyanzize essaala. Bamanga muzijja mu mutima gyammwe. Tuzeyanziza. Abana tukumulako contracts. Abamu twakazitandika. Abatustuuse mu makkati. Abatubulayo emyezi. Mwebale kukola. Ate tugume. Tulina ensonga lwaki twajja. Tubaswaze. Mukama bampeera omukisa buli omu. Era bankuumire. Bali bawe ekyetaagisiza ekirala ekinnumye. Nja kudda. Naye olwaleero kankomaawo. Kyonna kinaba kitwetaagisa okwogerako ekinanyigiriza. Kuba mmanyi bwe kinyigiriza. Wabeera n'omulala gwe kinyiga. Era nja kudda nja kyogerako. Mukama bankuumire.